Bassebo ne bannyabo, ali nammwe akaseera kano Trevor Edmund Serwanga, wano UG Uganda, Trevor UG. Nsiriikiriramu ne nfumiitiriza. Mu kusiriikirira n'okufumiitiriza kuno nga ndowooza nga bwe nzize nkola emirundi egisinga ku odiyo buno nga mbukola. Omutwe gwa leero njagala tufumiitirize, tulowooze ku nsibuko y'ekyo ekikozesa ebikozesebwa. Odiyo nga njogera ku bikozesebwa nagikola oba nkozeeko eziwerako. Bwe mbaddeawo nga nfumiitiriza ne ŋŋamba naye ki? Kubanga mu odiyo okuddako emabega mu bimpimpi nina ebintu bye nagenda nkoonako ebikozesebwa. Essaawa zino kati nkozesa gadgets, essimu kikozesebwa, nina kwempummuza kikozesebwa, nina kwentudde kikozesebwa, so nga ate n'akamwa kennyini akakola akoogera kikozesebwa, eddoboozi kikozesebwa. Ekitegeeza ebyo birina kye bireeta, birina kye bikola, bikozesebwa. Naye ki ekikozesa ebikozesebwa bino? Kyenjagala ku mulundi guno tufumiitirizeeko, bassebo ne bannyabo. Ki ekikozesa ebikozesebwa bino? Kantandikire nga ndeetayo ebiseera bino bwe mbeera ku bukedde TV eddala essaawa 4 twafe abakozi tukomawo, agamawulire tufuba nnyo gabeerako, naga essaawa emu singa obudde buba buntambulidde bulungi nago ngawuliriza ngalaba kwambeera ku TV, naga emisana nago ngawuliriza ku radio. Ebikozesebwa, omuntu n'avaayo n'asalawo okuggyawo obulamu bwa munne. Ki kyakozesa okuggyawo obulamu bwa munne? Mujjukire tuli ku nsibuko ekikozesa ebikozesebwa, ekitegeeza mu mutima gwe mwe mwavudde ekyo ky'ayagala okukola, akozese ebikozesebwa byonna by'aba asazeewo. Ebimu bitiisa, abamu baggyawo obulamu bw'abaana, abalala bakyala, bwe bityo nga si birungi. Kati nze nga tuvuddeyo eyo ate tugenda ku kikozesa ki ekikozesa ebikozesebwa. Ngezaako okukigenda empola ate nga njagala mbeeko wentuuka ng'obudde tebunnaba kugenda nnyo nneme balwisa kutuuka ku kinyusi. Bwe mbadde awo naye nga nti bwe mba njagadde okukola obulungi, bwe mba muli mpulira nga ninako ekingasa nga kyandiyambye n'abalala obbagasa, lwaki sikyogera? Ekitegeeza kiva mu muntu wange ow'omunda, kubanga n'omutima kye gujjula, akamwa kye koogera. Omuntu w'omunda bamwogerako wali mu Bayibuli 3:16 Abakolinso 2 nsubira mu Bakolinso 2 kubanga Abakolinso ekiso 2. Kati omuntu waffe ow'omunda, omuntu ow'omunda bw'ayagala okukola obulungi anoonya engeri eneekola obulungi, oba eri omuntu omu oba eri abantu abalala. Naga nti gundi nandyagadde omusanyusa ku birthday ye, owulira gye kiva mu muntu ow'omunda.
ayagala mmusanyuse naye mugulire kalabo ki ate era n'addayo mu muntu omunda ne yeebuuza mugulire emmotoka simu saati mupiira doole ki ekitegeeza anoonya ekikozesebwa ekinaalaga okwagala kwe eri oli ekintu kino kyakuwa nga Katonda kitaffe bwe baabuuza mu ggulu baga nti ani anaagenda okununula omwana w'omuntu nibo baakasiriikirira mu nsi kati akasiriikirira ku ekaliwo Katonda ye n'asalawo n'agamba nja bbawa omwana wange omu yekka gwe nnina yayagala kukola bulungi ani anaanunula omwana w'omuntu ye mu kwagala okwali mu mutima gwe n'atuwa omwana we oyo omu yekka Yesu Kristo ekitegeeza yatuwa kwagala kati nno kwagala oyo bw'ajja kyafuuka ekikozesebwa Katonda kye yakozesa ng'anunula omwana w'omuntu eyagwa mu Adamu eyasooka ng'aweereza Adamu owookubiri Yesu Kristo otufiiririra ku musaalaba nga gwe mutango gwawaayo kyekikozesebwa kyawaayo kye bayita kwagala okutukomyawo eri Katonda kitaffe okuva mu Adamu eyasooka eyagwa eyali ekibala ekyamugaanibwa kati Adamu owookubiri ye Yesu bw'oba ofunye obudde buba ng'ofunye omukisa akino kakikone nti mu ndagaano enkadde balaga ebikozesebwa enkola eyaliwo okununula omwana w'omuntu ng'ayonoonye okumukomyawo eri kitaffe ekitaakola naye nga tulina okkiraba yayagala tukirabe sigenze nnyo mu byawandiikibwa mu nsonga eyo naye munzikirize ate tugende mu maaso nti ekikozesebwa kubeerako ekikikozesa Katonda kitaffe ye bwe yagamba nti njagala kuddamu omwana wange mmukomyewo eyabula be baffe abantu abakkiriza kuba tuddamu ne tufuuka ne tuba abaana ba Katonda era tuyita baana be yalina okukozesa ekikozesebwa so nga ate muntu eyafuuka omuntu eyayambala omubiri naye nga kiva eri mu ye kati ekikozesebwa singa mujjukirako emabega eyo gye natandikidde nabagambye nti omutima gwo ebirowoozo byo bibeera binoonya ekikozesebwa birabikira mu kikozesebwa kubanga oyinza okwebuuza ono yavudde ku kyokumpa essimu ono yavudde omwana ayinza okwebuuza anti senga mami dadi my sister nampa doll ebweti nampa omupiira nga njagala ekitegeeza okwagala kulabikidde ku ddole ku ssaati gy'owadde omwami gy'owadde bbalawo kyonna ky'oba okuze omusajja ono n'atulowoozaako n'atusimira oluzzi luno ng'atwagala okwagala kulabikira okwagala kugendera mu bikolwa noga gundi nankola ettima bwe titi nankola obubi bwe buti nankola kino nendeka engoye zange wabweru n'aziraba n'atazaanula takoze eki bulungi kiri olusibambi ayinza n'okuba tafudde ate ebimu era bibeera bigenderere bw'oba okebedde kati n'ogamba nankola obubi gundi yakola bubi okukola bw'ati obubi bwe empisa z'embi zirabikira mu bikolwa nga bikozeseddwa ate kano kanyumye nange nja kuddamu nkawulirize yagadde nsooke enkome wano abadde nammwe Trevor Yugi ne Uganda n'akomawo ate okuteeka nga Mukama ampadde ekisa ate ajja kinnyongera n'akatandika butandisi amiina.